mbadde nsobola okutambula limba kunyamye mbadde ninako enfunyeewo akatonotono lwaki tetukola netukwata amamotoka ago netugakolamu mobile clinics netutekamu obutanda obutonotono at least mobile clinic eyo ng'esobola okutuusa obujjanjabi ku muntu yenna waaba akola ki esente zisigalawo netugulayo bwa ambulance obusobola obaddusa nti singa biba biganye ne bamuggyaawo ne balyoka bamutwala ku rifaaro ekirala bannakawempe bangi nnyo abannabitone bangi nnyo abavubuka bwe tuba nga twagala okukabinga ekizibu kya unemployment ebitone bino bingi nnyo ffe abaana b'abanaku kitwasigaza okutujja ku level y'obwavu okutugaggawaza nange kalifa mwentu nga sirina kyennina olw'okuba namanya nti nina ekitone kyekyanfuula kino kyennyonyi n'enzirinnya bwe tuba tetufudde ku bitone kalifa wemba nkubiriza omuntu omu almost ntambula manager wange kwalya kitegeeza aba alina omulimu DJ wange kwalya aba alina omulimu dansa wange aba alina omulimu promoter antegeka afunye omulimu ebbaala entegese efuna omulimu ebbaala eyo mubaamu waitress mubaamu bouncer kitegeeza omulimu guno eno guyamba nnyo mu kukuyetingawo emirimu nti omuntu omu bw'afuuka sita bangi abamwetoololako nabo ne bafunamu tulina copyright kawempe wavuddeyo abayimbi bangi nnyo muli bajoze Chameleon nze Khalifa Bashiba Bafake Fameka n'abalala bangi nnyo buli we tubeera nga tetulina copyright Khalifa byennyimba basibifunamu kankuwa example Dr. Jose Chameleon abadde waneeno nga mulwadde y'omu ku bayimbi abalina catalogue esinga amaanyi wano mu Uganda ninga tasobola kukwata catalogue ye n'agitwala mu banka ne bamuwaayo obukadde ne babutanga akatibitege kubanga talina bwannannyini ku kintu kye bangi gye abaana abamanyi ati nga tebalina bwannannyini ku bintu byabwe kyovola abantu batosobola kitunza nti nze nsobola Michael Jackson sente zaakola nga afudde nyisinga n'abayimbi abalamu lwakuba nti alina patent rights ze ekintu kye baki nga asobola okukwata kankuwa example abaana ba Bob Marley obwavu baabaluma nga baagala kutunda katalogu ya taata waabwe waliwo yali Michael Jackson yagala ogigulako naye baaguma omukulu waabwe n'agamba abo tunatunda mu biseera bino gye bujja tetujja kufunamu ne bagamba at least tupataninge bupataninzi n'abantu bajje bakulaakulanye ekintu badistributinge nga tufunamu nga nabo bafuna naye nga tetukibaguzizza recently wano bakazanya firimu ya Bob Marley esembyeyo bagifunamu $1 million nga 5 era nakati ekyatunda bingi nnyo kati buli we tubeera nga tulina copyright Khalifa nfunamu nga tekibwene bwe mbeera ndi mulwadde nga ndi ku kitanda nga Chameleon nina ekintu ekivaamu ssente okay Khalifa at least ondaze nti waliwo ebisoboka okukolebwa n'ebizibu you can identify them omuntu bw'agenda mu parliament omubaka bamutwala ku kye bayita kye specializingamu kuba parliament erina obukiiko obw'enjawulo ndowooza wakiwuliddeko committees omuliko sase ze tuyita committees tebakusuula busuuzi bakubuuza wasoma ki tusobole okukuteeka kakiiko k'olinamu obukugu am I communicating? Yes sir. Nti Nuruddin oli lawyer tulina justice constitutional affairs na biki mateeka gwe kwata ku komiti eyo nti gwoli kintu ndi mu kugumo by'obulimi side wali ate gwe ndi auditor accounts committee Khalifa mu kugumo ki singa Katonda atuyamba n'alondebwa kakati nze ndi mukugu kubanga nakola business administration sobola okugenda ku public accounts committee that is PAC controlling enkola y'ebintu ku local government
wakola business administration basobola n'okugenda ku kosasi. Their commissions and statutory enterprises. Naye ate waliyo ne kibayita private members bill mu parliament. What is a private members bill? This is a bill represented by any other member of parliament who is not a minister. Kati echa copyright ekyo nkireeta ku private members bill nga njuwayo and I rally other members of parliament to support it. Wensobola okuyisa ekyo tekirina buzibu. Ekyo tekirina buzibu, buli mubaka akkirizibwa. Kiri kye mbadde mbuuza ombuulidde w'okwalifyinga nga ggwe omuntu. Esewo. Kye mbadde nsinga okwagala okumanya. Sseggirinya bwe yali mu parliament, ebintu byonna ebimwogerako bagamba yabikola mu myezi 2. Sseggirinya ng'ali mu parliament. Bino byonna kutuuka kufa talina bye yakola birala kuba yali mulwadde. Gwe mu myezi bw'otuuka mu parliament ng'oggyeko by'oyagala bikolebwe, gwe biki by'osobola okukola ng'omubaka mu capacity yo singa otuuka mu parliament? Nga obumanyi nti n'emyezi egisigaddeyo mitono girabika ndowooza giringa myezi 11 gye ngenda okubeeramu. Kye ngenda okusooka biri ebintu nga 3 biri ekisookerwako ku ekyo ekyoku unemployment mu bavubuka okubeera nga nkozesa ssente ze bampa okugula emmotoka kubanga already ninawo emmotoka, okubeera nga ngezaako okustationinga hotspot wifi hotspot at least mu buli ghetto. Kiri kye ngambye okujja okuyigiriza abavubuka okwettanira enkola ya tekinologi okwetonderawo emirimu kubanga ekisinga oluma bannakawempe kizibu kya bwavu ate nga kiva kubanga omuntu talina mirimu. Ekirala ku byobulamu kwezo ssente okufuna okukolako eyo mobile clinic n'okubafunira ambulance esobola okutwala omuntu singa biba bikoze eki biganye. Ekyokusatu kuteekayo ddoboozi copyright eyite by'osuubira okukola nga ogenda bikola gwe nga nze ng'omuntu ogenda gifiirako nga parliament etuula nga wegambe through the private members bill nteekayo n'enteesa n'enditeekayo etteeka eryo kubanga nze nkimanyi lwaki nti nze ndi wakabi ssaawa zino eno si lwakuba nti ndi looya, manyikiddwa si lwakuba nti ndi mulimi, manyikiddwa lwakubanga music era n'abamufunyeemu mbalabi ba alien baabo bazze essaawa zino eno bw'omugerageranyaamu ojja kulaba ng'agaggawalidde mu myaka nga just 2-3 tannalwawo n'olaba n'abalala bamba promota nti banobati bamukozeemu bajjo yajja ne bamukolamu n'abitex. Kakati singa omulimu ogutugwempawaringa nga bagufunamu bangi abasobola okugufunamu wadde muntu omu yabakubye hit oluza alien essaawa zino eno yakakuleetinga job opportunities z'abaana bameka. Mulimu abaana be twali tutamanyi laba MC laba bakerementi bani balanga ebintu byabwe kati bekulete tokyasobola wadde ku mwana kumugamba nti jangu kuwa omulimu bambu agende ku desk anoonye omulimu. Kyobola abantu omulimu gw'okuyimba guno tulina okugufaako ennyo kubanga byebimu ku bintu ebisigadde ffe abaana b'abanaku. Okay. Kawempe ngambye yina ebizibu obyogedde. Bannakawempe basinga kukola mulimo ki? Bannakawempe abasinga banneekolera gyange bali mu informal sector. Kyobola waliwo omubaka omwe yagenda n'agamba nti tulida gw'oli muwagizi gw'oli muwagizi toli Newto. Njagala abantu abali Newto be baba tusooke twogere nabo. Kalifa mukulu Kalifa nkuyise emirundi egi
Anti uliriza okuva etwazze wano Nurudini tanangamba ko nti mpagira gundi era ndese gundi. And I know what they call a leader. Anti uliriza linda kogenda kwogera sokoleko omusajja amale ensonga zizirwa chimpulikiza Nurudini ngate kuyana ombuuza simanya zone ziri meka egundi ziri meka kubanga ono munnamawulire era jidde mu kifaananyi nti ali nyuto. Ne already wangambiddewo nti gwe oleese omukulembezeewo era ono gwoliko. Kati ekyokuwagira omulala kiŋŋaana okubuuza ebibuuzo. Anti ojja kumubuuza okkirizibwa omubuuza. Bannange siyala baby. Kaakati Kalifa. Mbadde nkubuuza exactly. Bannakabwempe abasinga obungi basinga kukola mulimo ki? Kankuwa example. If you ask me, abantu b'e Makindye nga enewa Ssewanyana, mu my view ndaba bawangaalira nnyo mu mmere, saaluuni, amabaala ndowooza ye nnamba emu tumi e Makindye awo. Kati nanka nkunyonya abantu b'Kawempe bw'otunula kuba kiri kyonzizeemu nti nno benneekolera buli omu akola gijje gyakweyeeyo Uganda yonna bwetyo bweri percentage yesinga kati njagala kumanya Kawempe mbadde basinga kukola kisinga ofuna ekisawo kya ssente singa ofuna funda from abroad nagamba ndisitingire emirimu esatu nga gye gisinga nga singa oba ogikutteko oba okutte ku bannakawempe abasinga obungi. Yes, sir. Kati bannakawempe abasinga mulimu abasinga badiringira mu furniture timba era wali Kawempe kaboti kutta bonna bali awuka mu mbaawo abadiringira mu mbaawo asekenkomeko mu nsonyiwe. Then mulimu omulala gwe babeeramu boda. Kalifa kankomeo. Honorable Kalifa bakusiibula. Kali sibu. Kawempe juddemu obutale bungi nnyo abadiringira mu butale bangi. Mu butale. Kubanga ogwodda wano Kawempe ku 5 waliwo akatale buli wodda. Nga simenye katale nkiba bakola kine mu katale fena tumanyi mulimu abatunzi b'ennyanja bantunda byennyanja nenge abantu abasinga beetooloolera awo abasinga badiringira nnyo mu furniture timba wali ebwayise abasinga ba borders then no mbutale. Anti kati nze Nurudini Ntege Kawempe antabula. Omanyi demarcations za Kawempe North sigamba emiruka nabivaako ebyo byaggwa kyovala muganda nga badde abibuuza nezo kangira njagala kumanya oyitawa abalonzi basobole okwesega bategeere tufe tuli mu kakati Kawempe bwe tudda waneeno borders waliwo waneeno laba obeera kukyambuka Jinja Kaloli wano olabawo. Jinja Kaloli bweyambuka gulu Jinja Kaloli abeera Nansana. Boda ku kino ekidda Kawempe ku 5 ng'ova Jinja Kaloli waggulu tabeera Kawempe North wansi abeera Kawempe North. Bw'ogenda ngadde ekazo ku kyekazo bw'ogenda bwoti paka eri ng'atuuka bwayise ng'oyise ku kyekazo waggulu abeera Nansana wansi ye Kawempe North. Kawempe ku 5 nokkirira awo Kawempe ku 5 wonna oyo yenna Kawempe North paka eri wa Kyebando mpererwe noyita ku Komamboga bwoti nosala era ne pati ya Kisaaseemu ya Kawempe North. Kawempe ku 5 Komamboga ojja kati wano ndaba wano ku Vegas oba mu North. Vegas obeera mu North. Vegas Vegas ogende ku Avis bw'otuuka wali mu mbaawo ewali ebimotoka
ewali emmotoka ku Kyebando ng'osalamu okuveeka ova Bwayise. Wano wali emmotoka ebikadde oye Kawempe 1 era we wali n'embaawo kati bw'obeera eno ku bimmotoka obeera mu north bw'osala nodda side eri obeera mu south. Ebimmotoka olina side eno n'eri eno north eno west eno side eno waggulu eno side nga side ya Kyebando oba side y'embaawo oyo Bwayise 1. Kakati bw'otuuka wali bwoti ku Rubi bunotuuka nga ku Rubizi okudda Mpererwe Kanyanya Kyebando oyo yenna north kati bodda ate eno ku bypass oyo obeera mu south paka bwoti n'ogenda eyo mu Kavule. Oyo aba mu south. Yesebo kati wano munda wano oyingira Kazowa Angola wonna Kazangola naye waffe. Yesebo ground ogisanze otya? Ground abantu basanyufu nnyo era ground bagamba abantu bo bayitamu bitambula bitya? Abantu batwagala nnyo era wempita abalala bayitawo babagoba bugobi. Woyita bagamba Powerman twasubwadda we bale kujja nga bwe twawasegirinya ntumukiririzaamu omwana wa ghetto naawe olinga ffe era be basinga n'okuŋŋamba wamma tujjaako na nviiri balumbe bwotyo kubanga twakkiririza ddamba looya baani ne bajja ne batuferaafera era nze mbalaga ekifaananyi nti nze siri mufere. Olaba nze ebibiina bingi nnyo byakutte ne biwa abantu ne bisomba abantu kuvaawa nze saasombe ku muntu n'omu nze nva ewaka nga ndi ogwo bonna bakyali bange ne bakola ki ne banneegattako ngenda okutuuka oba Bwayise ng'omuntu agamba procession era nakoledde awo olwavudde erinze bwe nayingidde electoral commission nagenze n'abantu bange electoral commission nebagaana abaana ne mbagamba baba baganye teturesistinga kubanga nze saagala babakwate bwe tunaresistinga bajja bakwata muleke nze mbyeteekemu bakwate nze kubanga nze bajja kunkwatayo kaseera katono bajja kunta twatuse electoral commission abantu bange ne babagaana oyingira naye ne nnwanirira nnyo bannamawulire bayingire babadde nabo babaganye. Bayingira bambezezza eyo okumala essaawa naye twategedde nti nno engeri gye nazzeemu bakakoze nga akakodyo ne bagamba electoral commission bandwiseewo abantu lina okufuluma nga bakoze eki bavuddewo era bandwisizaayo munda eyo okumala essaawa nga 3 kye bataakoze bacandidates abalala lwazze ne bateekayo empapula zaabwe nga bafuluma kandi sabala babakubye n'amasasi. Wuliriza nkugambye bwe nagenze ku electoral commission nze bambezezaawo essaawa 3 bacandidates abalala boye bagenzo baregister wabaddewo candidate yonna gwe wagambye yakugambye yamaze essaawa nga 2 ku electoral commission bonna bazze ne bateekayo empapula zaabwe ne bamala ne bagenda naye nze olw'okuba nazze n'omuyeye gw'abantu bantaddeawo abantu basooke bagende bakoowe wazze n'abantu nga beekwasa kimu nti nno empapula zange tebazitegeera nga bagamba zibadde kyate anti empapula zange nnungi nnyo ne beekwasa nti ono omuyayi tasobola bazina empapula tezisobola kubanga ziriko ne bakuba ne batugamba tule ekirungi ekibiina kyange kibiina kitegeevu kiri organized nnyo kye baali basooka okukola ku clarifying results zange nga bawandiikira dda UNEB ebbaluwa era ebbaluwa twagenda nayo nga n'original certificates nzirina nabo ne baddamu era okuba mu UNEB bakakase ne bakuba ku gye nasomera ne bakakase ne bakuba gye nasomera senior 6 ne bakuba gye nakolera ne bakubira ne gye natuulira P7 bakakasize ddala baddala bino biki bituufu obudde ne bugenda bwe bugenda era nagenza okufulumayo navuddeyo mu electoral commission saawa 10 nenga nayingiddeyo saa 6 kakati ebibiina bingi mu Uganda. Yes sir. Nze omanyi ntera kubeera honest. Lwaki mu bibiina byonna walondamu FDC nga ng'ennaku zino teri popular nga bwe badde. Omanyi nakyo ekibiina mujjidde kimatalinga olumu. Lwaki mu bibiina byonna wasalawo genda mu FDC? Ebirala byonna byali bikugobye
oba gwe oyagala nnyo FDC? nzenga young politician. FDC njirabiddeko ebintu bingi, njirabye ngezze enakyalinga abakulembeze bangi nnyo ne bafuuka ensonga mu ggwanga muno. Nga ne gwe tuddira mu bigere Honorable Segirinya gye yatandikira ebyobufuzi bye. Right Honorable Speaker Anita Amongo yayitirako mu FDC. Deputy we yayitirako mu FDC. Bakantinti bayitidde mu FDC. Ba Semujunganda bonna products of FDC. Kwegamba abantu abookya bonna abasinga bafulumidde mu FDC. Kakati nange nga young politician nga ndaba gano ge maka amatuufu nga galina experience nange okunteekateeka nfuuke nga olowooza FDC gye wagenzeemu ebibiina ebyasomesa bali bikyaliwo oba byasenguka? ebyo ebibiina byanafuwa. FDC gye ŋŋamba nti ey'Abasemujunganda gwe bw'opimamu n'eyakaakati gye wagenzeemu. Ey'Abasemujunganda si FDC. Ngamba ey'Abannakyalinga. Era nsobola okugamba nti nno eri bali kye balimu kye baba bakiyita PPPA. That is not FDC. FDC eriemu najja nankumbi. That's why nti abo bwe bagenda we say those are products of FDC. Nze omulamwa gwange gwa FDC kubanga nkuze njiraba ekutte ekifo ky'obwa opposition okumala ebbanga ddene. Okay. Ekuziza abakulembeze bangi omuli General Secretary Honorable Nandala Mafaabi. President waffe Amuriati jakujja kukende. So okubeeramu ekyo ekibiina nze nga young politician neetaaga abantu abalina experience okundaga wano ne wali kuba naawe okimanyi between me and you okimanyi mbadde mu byange byakuyimba kati nyingi gw'obukulembeze nti era nange lwaki bwe nayingira ne mu music zikolabo nazikola n'abakamiliyoni abaludde mu bizinensi bampe ku masannyalaze gaabwe manye experiences zaabwe nzikozeseeko nkoze ne ba Good Life Irene Nambiru ndabe engeri gye batambuza mu business okugibeeramu for over 20 years bakikoze batya. Kati sobola genda ku muntu ate gwendi naye nti Kalifa onsanze ngenze mu kibiina kya Gravity oba ekya Palaso kubanga tuli mu myaka gyegimu akyayiga nange nkyakola ki nange nkyayi. So kati bwe ngenda n'abakulembeze bano banteekateeka nenfuuka product eyentuufu. Bano ng'ekintu bakiremeddeko Kalifa. Era ekibiina ekyo babadde bakinyooma ekya FDC n'essaawa zineeno olw'okuba nti kubanga tiimu yonna oba ekibiina kyonna kigikakatako okuleeta omusambi asobola. Tessaawa zino FDC erina omusambi omutuufu amanyi okuteeba ggoolo. Era kironda omuntu oyo agenda okuteeka ekibiina kyayo ku ntikko agenda okukiwanguza akalulu. Era nabo si basiru mu bakandidate bonna bagenda okulaba omuntu alina ebisaanyizo ekisooka muvubuka Kawempe jjudde bavubuka. Ojja kugamba Kawempe erimu abasiraamu bangi bamaseeka bangi naye buli seeka gw'omanyi ali seeka omu bw'ati naye alina abavubuka nga baneewaka. Oba ontegeera. So kati FDC ekibiina kyendaba kyensobola okutuukirizaamu ebirooto byange ng'omuki weewaawo ne biri ebibiina ebirala sibiinaako buzibu kubanga Uganda empa eddembe okubeera affiliated ku kibiina kyonna kye mba njagadde kuviira ddala mu constitution. Waliwo awandiise wansi naŋŋamba nkubuuze nti bwe bakugamba yogera ku Kalifa Aganaga mu ddakiika 2 Kalifa Aganaga yaani? Kalifa Aganaga real name Mukibi Sadat. A songwriter, a producer, a musician, a performer, a father, a husband, a son. I am ambitious and driven. I thrive on challenge and constantly set goals for myself. So I have something to strive towards. I'm not comfortable with settling.
I'm always looking for an opportunity to do better and achieve greatness. I have a strong desire and determination to succeed. I'm a natural leader because eventually I've been promoted to a role of leadership in every job because I want to help and I always want to help others. I'm a good communicator, a collaborator. I'm the perfect person for the position of Kawempe North. Waliwo alina ky'abuuza omusajja akubuulidde ndabe ask him. Nti onoosobola okulwanira akazindaalo mu paalamenti nga kakamba oluzungu nga lungi okutegeera nga kungi oyina obwongo obwo kalifa. Sebo taata ebibuuzo bye nakola nze omu kulembeza era nsobola okugamba nti mbakulembeze bonna bali mu paalamenti ansinga results za P7 kendezaabo batono manya results za senior 6 batono nafuna zi AABB. Ebibuuzo ebyo saabikola mu Luganda nabikola mu Luzungu. Mbadde muyimbi okumala ebbanga nga nnyimba mu lulimi Oluganda n'Oluzungu. Mukama yampa ekitone ky'amagezi nampa n'ekitone ky'eddoboozi n'okwogera. Nze muntu gwonyigira mu ttooke. Era ozzo ndaba nga abantu bantekako embeera naye nga just oli mugamba nti kino kyokola kituufu n'anyiiga buki ensonyi n'azifuula obusungu. Sebo taata akazindaalo nja kalwanira kubanga nyambala n'engatto era kazindaalo so ekintu kye bayita okwogera kitone kyange. Sean Styles wuuyo neyanziza akaddeko okubuuza ekisembayo bangambye nkubuuze lwaki gwe wakkiriziddwa okuba laare nga banno bonna buli yavuddeyo bamuganye okola ne gavumenti? Nedda sebo nange banganye singa nkubuulira programu gye nabadde nnina abantu bange nange babaganye. Sean Styles yennyini baali ku live bennyini nga bagamba bamamero temwadduka mu nsiko bamamero tebadduka mu nsiko. Honorable Mchibiso tukweyanza nnyo mwebali kujja tukiikirira nga ffe bannakawempe lwayo nnyo yalwayo nnyo. Sean eddoboozi lyo liri wansi. Honorable Mchibiso that tukweyanza nnyo ssebo weebale kujja kukiikirira bannakawempe era ffenna tuli mabegawo mukama waffe. Neyanziza nnyo baaba era mung'aye nkwebaza weebale kubeerawo wadde nga omanyi twagenda eri gwa wamasobola obbajuulira bwe nayingira munda tebandwiseeyo n'ebbanga ngenda n'okufuluma nga mwagala bingi nga bagezaako okuba nga bakola ki bakujja ku kifo bateekawo emisanvu ne Honorable olwanye era nze nakukiriza neŋŋamba wano wootuuse omuntu anaawangula akalulu oba omulaba olabira ddala kuva mu byayiseemu ne twayita mu bingi bannakawempe badde tunoonya tekibadde tunoonya kyennyini era kalifa Honorable Mchibiso that tuli mabegawo tewagenda kutulemesa kukulonda. Ebizibu byaffe gwabitegeera kyesinga okuba nga nkwesiga nti tolina kizibu kyotalabye embeera yonna ogiyiseemu. Endongo si nnyangu, endongo yesinga n'obuzibu naye olaba naye wagiwangula. Okitegeera kati ebizibu bya bannakawempe bikulemerawa. Era sebo mbeebaza mwenna mpaka ntwala omukisa guno okwebaza abaana bannamawulire bannange abaatubeererawo ku olwo mwenna abajja mwebale okusomoza kwali kungi nnyo omusana gwabookya n'abamu nakati sinnaba nabbasasula. Politics asinga ali mu ndongo bwe kiri wano ogenda kumenya mujenje ekkalu era bannakawempe bannange omuntu omutuufu y'oyo
Kalifa aviridde ddala ku grassroot embeera yonna agimanyi. Embeera y'omuntu wa wansi Kalifa yonna agimanyi. Ne Kalifa tukwagala, genda mu maaso, tugenda kukulonda. Abamu twebuza n'okwebuza okulonda nga tetukuba kulwisaayo kiki? Twagala kulonda kati. Era Kalifa bannakawempe bakutaddemu obwesige bakolere. Ngenda bakolera. Ku lunaku lw'okwewandiisa wasannyalaza Kawempe. Naliwo. Abantu baakulako omukwano. Baali batunyooma. Bangi baayogera ebigambo nti oyo Kalifa talina kyagenda kukola wapi. Ne muganda wange omuntu aliko amafuta oba omulaba abeera anyoomebwa. Kalifa bangi bakunyoomye. Bangi bakunyoomye naye ogenda kuswaza bangi. Otudde mu ntebe y'olamula bannakawempe obayambako mu kubateeseza amateeka amalungi agabafevaringa. So n'olwekyo Kalifa emikisa gyonna giri ku sayidi yo. Kati kirijo obagambe pay attention to details. Yes. They should pay attention to details. Kubanga bakwesibyeko nabo bangi. Era nabo mbakubiriza bakwegatteko. Bwegiri. Bakwegatteko. Ensonga z'abannakawempe gwazitegeera. Bakwegatteko. Kawempe berenga eshayininga. Ogibbulule. Yeah. Republic ogibbulule. So, bye byange. N'abalala bati. Era Brad nkukulisaayo nnyo. Era wamma mwana bwebeeranga mutiiti oddukanga obusajja ne butakwata tobeeranga awo. Abantu nga bayaayaana nakaaba. Ne ngamba mukibe Sadaati waffe. Lengera kinani yandikisuubidde. Nakaaba. My God. Kite kyali tekikkirizika. Ne waswazi. Abantu baali balowooza ogenda kubeera awo otambulawo n'abantu 2 3. Ne Kawempe yonna yasannyalala. Esanyadde kulwanirwa mu kibi. Ate baba tukkiriza okutambula n'abantu baffe nga tulina kutambula nabo. Allah! Ayayaya kyewandikoze bro. Bandigambye omusajja ono Illuminati. Kugambye yalinga presidential campaign. Era nalabya nti ono omusajja bamuwe entebe ye. Omwana bamuwe entebe ye. Omwana Sean Styles. Eddie Mezaya. Dash. Yes, Wanjiso. neyanziza nnyo neyanzi. Nkulamusiza mukulu Dash ne Honorable Kalifa. Honorable nina ebibuuzo 3. Esebo. Ekisooka Kalifa mu senior 6 wafuna maximum meka. Senior 6 nafuna 23 points. Nafuna Dinda ko tugende. Bwoba wafuna 23 lwaki tewagenda ku gavumenti okusoma ku university? Munange mama wange yali mwavu kwa olwo ebiseera nga talina na sente zisasula job form. Omuntu wa 23 abeera yeetaagisa ebyo. Anti job form ozisasula. Peni jennina nti gomanyi omuntu okubeera ng'obadde oli mugezi. Wamwe temulina na sente zisobola kweyongera. Era abaana bangi nnyo Kawempe eyo bagezi nnyo bambi basoma ne bakoma mu Singapore. Kalifa. Ekibuuzo ekyokubiri. Job form kye kisoko kimutusomesa kiyige. Ekibuuzo ekyokubiri sebo natuula mukaaga mbimanyi. Ekibuuzo ekyokubiri. Yesebo. Olunaku lw'enkya waliyo debate eri ku BBS. Yesebo. Kino kyo mbadde nkusaba. Abantu abo batuwambulire. Abalowooza nti balooya bonna baba bagezi. Bandekere taata. Awo neyanzizza. Ekyokusatu
Kalifa nze natandika ndi wa Luwemba. Esebo. Naye okusinziira ku kye nalabye after nomination. Taata akkiriza gaana nze nalayidde dda ngenda kugwa naawe. Neyanziza muganda wange. Era nsaba bannayuganda bannakawempe abayimbi Desh webale nnyo webalire ddala okubeera ng'omuntu waffe omuwadde akaseera kano bannamawulire mbeebaza. Kalifa ye waffe tulwane naye era tugwe naye tuwangule naye. Kalifa webale nnyo okulaga abayimbi nti okusoma kwetaagisa era nti transformation yeetaagisa. Webale okulaga bannabitone nti omuntu alina okubeera nti alengerera wala. Kalifa oli muwanguzi. Neyanziza nnyo. Nze wankubye penalty. N'ekyokumatiza ekibiina ekiramba bwe kityo okubiriivingiramu. Ekyo kyokka kiraga buwanguzi. Nsaba Allah musiraamu munnange Kalifa Allah ayambe ogende olayire. Tata Desh neyanza nnyo neyanzeege. Inshallah. Kale sebo. Kunga. Nganda angefunga media. Thanks kulaba. Nkulamusizza nannyini lutimbe gaggadde Desh. Webale kuluteerawo lutimbe wetusobola okuyisiza ebirowoozo byaffe nebibanga bigattako obanga bitoolako. Nze no sina bibuuzo bingi. Kalifa nkulamusizza honorable kuba kati mwenna muli ba honorable mpaka akaseera kali. Nina ebibuuzo nga bibiri oba kimu era ekisooka kye kino. Oli Kalifa wa mirundi ebiri. Kalifa agandaga omuyimbi ne honorable Sadat agenda mu parliament. Kati nekisooka nkikubuuza nga Kalifa naga. Singa oweebwa entebe ey'ekawempe abayimbi kiki kyobalowoozaako? Nakyogeddeko era mu main agenda zange kwe kulaba nga etteeka lya copyright liyisibwa through advocating for a private members bill mu parliament. Kubanga abayimbi bano tuyimbye nnyo. Kanku example Dr. Jose Chameleone nagambye nti musajja mukulu ayimbye ebbanga ddene nnyo netalina bwannannyini ku bintu bye. Tasobola nakwata katalogo ye gitwala mu banka bamuwole wadde miliyoni 2. Naye ng'ate omwana owa chapati alagayo ka bizinensi kaako ne bamuwola ku ssente. Naye ng'ate katalogo y'emiziki. Kuba nabo abalala bangi bagala kubuuza bibuuzo. Ekibuuzo ekisembayo. Ogenda mu parliament okukolagana ne gavumenti oba okukolagana n'omuntu wa wansi? Nze sina kyenjagaza gavumenti. Wabula gavumenti ngenda kugiteeka ku nninga to keep government in check mu byonna byekola. Kubanga ebimu ku buvunaanyizibwa bwange ng'omubaka is oversight. To put government in check ku ngeri gye spendingamu ssente, engeri gyekolamu ebintu tuba tugikkiririza nti gwe ruling party. Abantu baffe tolyanguza. Abantu bowadde nti bino bya PDM tebalyanguzi muntu wa wansi kubonaabona. Government ofaayo nnyo ku baana basiibwa bakwatibwa ne babeera mu makomera ate and they are tried mu kkooti y'amagye. Ofaayo nnyo ku ddembe ly'abannamawulire abazze okukwata. Munnamawulire omulaba nga bulabe nga mulabewo ate nga gwe kennyini ye akwata ebyo ebibi by'okola. Sikuzzaako mukono. Mungu akulembere. May the best candidate win. Thank you so much. Mr. Aganaga. Dash. Wanji. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ogamba otya essebo? Amina. Nze mbadde njagala just okola wali ekintu ekimu kye nali ndudde okulaba mu politics z'e Uganda. Naye Aganaga yandaze John Mwami Lukoola. Be basisinkanye mu ddwaliro banyumye ng'abantu beeteesezza ng'abantu si balabe. Simanyi oba walabye ka vidiyo ako.
mutuufu ne mpulira ne ku mutima gwange ne ŋŋamba nti lwaki majje ne poliisi ne ba MP ddala bonna abaasookera ddala mu gavumenti lwaki nabo tebakopa ekintu ekyo actually natunuddemu ng'abasajja b'ene e Bulaaya kubanga abasajja b'ene e Bulaaya Desh ne baba bakompitinga ku muntu ku department yemu mwatu Desh tebeweereza ebigambo ebisongofu tebevuma wabula bewa kitiibwa ne beebuuza mu ngalo era nawulidde aganaga amubuuza lwaki tondekera nalukola namugamba nti oyina okunkonvisinga ate nange nkukonvisinge okulaga nti national debate ekituufu oba oyagala muntu akulekere naawe njogerere ebirungi byonsinga nange nkongerere byenkusinga betulemererwa okwatagana ne tugamba nti kati ffenna tugende mu kalulu ayita yayita awo n'ebigambo by'okuyozaayoza bijja kuba bulungi tuufu so nasanyuse nnyo ate nsaba mutuufu Desh nsaba kino ekintu mbadde nsaba okole omukisa guno oddemu oyite abantu bano babiri ffe tubookye ebibuuzo nga babiri batudde okwo abakkiriziganya abateweereza ebigambo ebibi kati ng'oyo looya Nalukola osobola muleeta omuleete ne mukwano gwe Khalifa n'oleeta Waswa oleete ne Gundi tusobole okukola what we call democracy in politics kyembadde nsaba amina temuyina ssente zitula abantu baleeta mwagaana oleeta ssente babagamba muleete ssente abantu nze mbanoonye mbaleete ne mudda mu malala nimbeesonyiwa wanyiiga ne nanyiiga nze ndi wa ssente naawe gwe njagala okubuuza ekintu taliiwo era agenze atidde data alabika aweddeko ku ssimu kanveeko kubanga Kingi ogamba otya nadde n'ensonga n'ey'okwogerako wano naye maleeta omulamu naye nadde ngivuddeko Khalifa bw'akomawo tutuweeyo mbadde njagala okubuuza ekibuuzo kanzireyo wano kwena ensonga y'ono So this is me and you know I have a very big secret. So this is me after watching this video of whatever you call yourself. Let me make one thing clear. We owe to fight whoever hates on Bobby Wine along with his past. Let me hope you took heed. With whatever controversies, with whatever evidence you got going on, we are ready to fight it along with Bobby Wine's past. Secondly, when you come out here throwing shade to people or to a person that people see a bright Uganda in, get ready to face the wrath of the people who support that person. Ojawana n'olumba abantu, when people start retaliating, ngamutandiko let have this BS of I have past or I have this or that. Honey boo pie. Singa bakuzala n'oyo HIV. Chandibade understandable. Wabo inaje wa mujja. That is none of our goddamn business. And trust me, do not come out here spitting your bullshit and expect Bobby Wine to fight your battles for you. He did not force you into this shit. So when these people are retaliating or fighting for Bobby Wine, he's in no place to even tell us how to fight for him or do whatever we do on social media. And trust me not, Bobby Wine is tying out the simple power to start telling people who believe in him and fight for him to stop it. Because to begin with, si agamba abantu bonna bamuranirira entaloze. That is why you see, you get to attack Bobby Wine, another type of group or
people you've literally never heard of start fighting you. That is how it works. So guess what? Even after bringing the so-called past you have against Bobby Wine, Honeyboo Popeye, we are going to fight that past along with your shit. So, Beranga Obera accountable ku bintu bye jano yogera wano ku social media. Once you come out and spit shit, you too have shit. Definitely. Yes. Ochaine ebintu bingi. Ebintu bingi ebitambula wano ku internet ne byotalowoza nti balijjayo. So stop scaring Simanyambu, you know. Let me even stop there. That is why I always tell people, by the way, if you have something down your throat, it is choking you, you feel like you want to say it out loud, please do. Because guess what? Your past will always hound you. It is not the other way around. Sigwa again are not chasing up past you. Apart from a few of us that come out here and say our past before someone actually or eventually does it for us. So guess what, MC Cats? We are going to fight that secret you're carrying for about what you're keeping there for I don't know how long. These guys might even end up like forcing you to bring it out. And guess what? Bobby Wine taina stop kuchino. So count me in. All of your politics in Nabika. Bring that so-called secret you have against Bobby Wine. Okay? Yeah. Or Bobby Wine go wali omani where you oba inachi yakolo baya chikola nani. That is his past. We are looking at a revolutionalist. We are looking at a member of parliament. Oli Bobby Wine secrets za waliyo ina za Bobby Wine area komba kayaga. What ready? Look at the current Bobby Wine we have. Honeyboo Popeye. We are ready for you. Do not play. Aye? Emusikatsi yayogedde ku nsonga ya security n'agamba singa bavaayo ne bamwataakinga agenda kwogera ekyama ky'ayina. Ekyama kitegekedde emyaka 10 naye ekyama kifuuse ekyama ku social media wano. Bamuvumye ne bamutyoboola. Naye guno si gwe mulundi ogusoose nga Bobby ne Katamba nga basika omuguwa. Musso Katamba ng'asika ne Bobby omuguwa. Abantu abasinga balowooza nti Katamba yalya. Abalala bagamba Katamba ali depressed. Waya ezimu teziriiko. Abamutegeera bagamba byayogera ayina obulumi. Kati simanyi mu aba social media mwe. Does Katamba have the secret nga bw'akyogera? Oba ali mu kusaaga mu busaazi? Kantandike n'ono Chemical Ali. Bannaaye. Nkulamusizza muganda wange. Kale nange nkulamusizza. N'abatuwuliriza bonna abali mu mukutu. I know kati olaba omuntu, someone cannot come out and say I have a secret nga it's not there. Yes, we all know Katamba. Those who do not know would really wish to say he may be making fun or he's joking. But according to because these are sensitive matters, they were very sensitive that you don't just play around with and walk scot-free. So, ngabo omanyi kati
social media engaged tambulamu. According to me, I think he could be having something that is related to secrecy that can, that's what for me I would say. Banange chemical nga mazima. Chemical like amukubide essimu. Do you think King? Thank you, Dad. Allow me to use English for this one because this is very critical. One, Dash, we are all a team here. I want to first start by saying, for real, for God's sake, we have never seen any tweet for Bobby Wine attacking Katamba as a person. Neither any tweet from Bobby Wine's family. That is should be clear. Two, Dash, including our own friends, not even our family members. There are things that they don't know about us ourselves. I would think people should just stop claiming that they know other people's secrets. The worst secret on earth is maybe if someone has killed somebody. But even if someone has killed somebody, there is what we call being a suspect to something, which the public may judge in a form of mob justice or in a form of police or the courts in laws. That is 2. 3, we should all learn to control our tempers where necessary. And if you know that we had a problem some years ago, now you're seeing me in an angle, maybe you want to use any propaganda towards the direction that I'm heading to, I think that wouldn't be fair. And then the worst that we want to talk about, Dash, mental health is the biggest issue here. For you to understand somebody who goes through mental health, it can be mild. Mild is the person who is heading to the worst situation of having symptoms of getting there to special needs. So, and special needs can come at any age. So, in our society, as a country, we have never thought about mental health. But it is one of the dangerous diseases that everyone, including married people, couples, they are having that issue. Poverty. If I've been cruising my car, Dash, with a full tank, chilling everywhere I want, having any food I want, and it is up at one point, Dash, my income status has been chopped. Maybe my gigs have been blocked by the media today. As you see today, to be honest, those days, he was a top promoter for music. That's why most musicians are complaining right now, including Ben Gunter and others who have not come. So Dash, when you look at the media today, even you yourself, you now start off the new songs for people for free, meaning all this can bring to frustration. So Dash, for me, what I would advise Katamba is if he has any secret, it is good for the public consumption. So even some of us who are following Bobby Wine, some of us with knowledge, we analyze and we judge and we decide for the betterment of the society. You should not just come and alarm in a society. You should not just come and scare people in a society. You are scaring the mothers who are there trying to imitate good things about the top stars, about the good governance of the country. You are adding depression to the young generation as well, and the old generation, that what could have been that? What have they been doing? You better break the pot directly. The last point I want to say here is,
even to us ourselves, we need to learn how to respect people. This media comes and goes, but it keeps everything, every nonsense that we bleach out here. When we respect ourselves, there is no one who will attack you. And I agree with the lady who has just spoken about Katamba. That is the truth. Even now, someone to attack Daesh. For us who believe in Daesh, for us who come here and talk to Daesh, we will never let anyone go free. Not only Bobby, not only President Museveni, not anybody, including any musician. So long as you attack that musician, the public will first attack you before the musician explains what's the problem between you and the person. Because you're just talking, you're lamenting, but you're not stating out the points. We need to learn to be confident enough, to be open enough to the public. Speak what is the sense, speak what is nonsense out, and then people can judge. Thank you, Death. Nayagadde dda okwogera akantu kange kyokka Rich Uncle Drip agenze kwogera Luzungu. Rich Uncle Drip kano si kakozi nayagadde dda okwogera nti nno English without money is vernacular. Si kako. Just oze muzina Luzungu naye nga tekabadde kako. Drip nga simuwulirangako mu Luganda. Anti oyagala yingira Drip. Nedda sisobola oyo Uncle mwagala nnyingiridde akantu kange mbadde naagadde dda okwogera kyokka laba bw'ayogedde Oluzungu ate sinnakwogera. Martha, I think the media is open for every language. I'm very sure about that. Yeah, I know, darling. Please calm down, my sister, you know? Desh mbadde njagala kubuuzaako wadde erinnya nalikyusa. Bw'okyusa amannya wano nga waba wagenda kuzibuwalira. Muyima gyebale, Desh gyebale. Ogamba otya? Nze de Robert kankubuuzeeko Desh. Oli okay? Ndi awo wakati w'oke ne sooke. Kijja kufa. Ndi awo wakati. Mbadde njagala just kwogera ku katini nnyo wa Uncle Khalifa waffe. Nga njagala gamba abantu bambi mu mulonde bannakawempe. Kubanga abantu ab'ekawempe bagenda mulonda. Bambi mu muwe. Kati naffe batukkiriza ab'ente bomulonda. Abantebe temusobola londa w'ekawempe muli bayaayi. Basobola genda n'ennembe eteekamu. Badde njagala nange mulonde abafango naffe tube nga abamusupportinze bambi fangonians bambi tugende mulonde. Okay, oba tobeerayo tebakukkiriza naffe oba twaligenze ku mpaka. But Desh, I missed you though. Bamulonde. Okay. Bambi Kawempe people mutuyambe bambi mulonde muyina okumanya muyina kulonda aba ghetto youths because be bategeera ebizibu byammwe tebasobola abalala kubakoleramu ebyo muyagala mulina kulonda bababeera nammwe ababonyeebonye kuba be bamanyi biki bye mwetaaga ng'omugenzi we yali akola oyo omugenzi Segirinya nga bagamba yali yakola bulungi bambi mulonde ono. Yeah, mumulonde mukawe katata mulonde Khalifa Ganaga temumuyamba yasoma bitabo bye naye mumuwe bambi. Desh, I missed you. Wendi wano. Omanyi ngenda kutuuka kaawo but yeah kijja kugwa mukwano. Okay, ntuukaako ngenda kutuukako. Muyima, I missed you darling. I missed you. I changed my name and you didn't recognize me anymore, Martha. Yeah, I know. Okay, but I love you. I love you, Desh. Zembawo wano naye ekigundi kyatuwuuba nnyo, so I needed a break a little bit. Nange njagala gendako mu break naye sinnafuna sponsor. You will, don't worry. Okay, bye. Kyovola bankyala emmeddewo.
tofaayo kigenda kuggwa kati balayo olunaku 2 kiggwe. Okay? Kiwedde. You're gonna be fine. Okay, Muima, thank you, darling. I love you. I love you. Bye. Ngezezzaako nnoonya Katamba wano naye ndowooza alabika ali mu kwetegekera after 5 naye aŋŋambye agenda kunzirira. Simanyi oba waananzirira nnaaba nkyaliko naye ne bw'anaaba takyaliko eggulire terigaga. Tujja mufuna ajja tubuulira biki byagenda okwogera ebyama. Liamu obwedde oli eyo ozunga oteeka kuno ebyobuseegu kati bakuggyeko gundi ya live. Oyinza oba otaddamu gifuna. Nga tumanyi abanene bangi. Anti abanene tebakola mu TikTok bakoma wano mu Uganda. Ate simanyi baawano kyobola ndi wannuupu. Abanene bakoma wano mu Uganda naye omusajja kyama ki kyayagala okuwa abantu. Chemical Ali Deshi wasibyota. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe salama mugira mutulindako enkuba etonnye mufunye ku buweerero. Omusajja talina kyama. Talina kyama kyalina badda. Bukyamaani talina kyama yabere n'ekyama. Desh. Wanji. Sorry, I was cut off. But as I was still saying, we tasobola gamba omusajja talina kyama. Fena tumanyi way back Katamba ne omukulu Bobi Wine. Because it's just like me and Katemba, in case we have been friends for a long time. And from somewhere, what about secrets? Secrets are in different forms. It's not necessary to okuto omuntu. There can be another secret. There are so many secrets that people keep. So in Zenganze, I still believe that omusajja Katamba, I know something related to secrets. What we would be saying now, nga abantu, nga abawabula, and as a community, is that let's bring what could be the peace. Katamba is saying there are a lot of threats he's getting. There's a lot of push. His family, his brothers, his sisters are being affected. Now, instead of us, we might be wanting to promote the fight or to enjoy the fight, we should be looking at how to cool. I mean, we can talk to Katamba in a nice way. Those who are friends to Bobby can talk to Honorable and, to cool. Because between me and you might end up hearing the secret and it can even boomerang to something else different. Because Bobby Honorable is a national figure. He's a national figure. Katamba is a sadist. No, that is your own. No. There are people who use those we call sadists to have something that they know they cannot be reached to. Katamba, first of all, you're portraying Katamba as Bobi Wine's best friend or close friend. They weren't. You see, that was my own ngaze. Because here we have our own opinions and you can also give yours as your opinion. So you don't know people's relationships and friendships. You cannot be very sure to say Katamba and His Excellency had no relationships. You don't have. For you might say Kat is just maybe he has whatsoever you could do. But what I know, you can't have a clear information that they were never friends. Let me say friends. Okay? So, at some point in their journey, they might have been friends. As friends, you meet, you have jazz, you do things, you do funny things. There are secrets in life. Kata Desh oina secrets. Zizonga gwe. Weziri. Now, either you simu or kusimu your friend might get your phone and then gets it and keeps it. There are a lot of things that happen in life. So for me, let's not say we're just rally. As a community, we need to tread carefully. Otherwise, they will be back.
Thank you. Desh. Wanji. Chiritya. Ndisitede omusajja ayina ekyama oba nsudi ya migade mu sugar. Don promoter, the question is abali awo mwasibye mutya kakati Desh olaba waba Katamba ayina ekyama kyonna ekyayita ekyama nga tugambi kiri oluvannyuma emyaka 10 emabega tewali kyama kirimu makulu kubanga Bobi Wine emyaka 10 emabega buli kimu ky'omanyi ekisinga okuba ekibi mu nsi muno twali tumanyi nti asobola okukikola ogedde senga nkozi atugambe nti ekyama kya myaka 5 emabega naye kibanga kya myaka 10 emabega buli kasasiro ali mu nsi muno omubi tumanyi bwene asobola omukola era tumanyi nti yamukola ne twamanya katona kyama gatugamba kyewunyisa ku Bobi Wine omukadde wa myaka 10 emabega bamugezi tuula wansi yiye engeri gye mupika mafuta 5 eddemu ekube yiye engeri gy'okolamu bintu byo gy'opikamu YouTube yo va ku Bobi Wine toyina kintu kyogenda kukola wano nga kya myaka 10 abega kigenda kugamba nti tuno kigatiisa Bobi Wine yiye engeri gye mupikamu mafuta 5 wizo bagulaga nti gwolina amaanyi mangi mbugwa atatidde nga baddagala sibatidde okujja okuba ku kyeboogera bapike show yaabwe kugambi bali mu kutema abantu awo enaggulu okitegedde teri kintu kyokatugamba kya myaka 10 nga kitukosa ku Bobi Wine twali tumanyine okwakulepinga mwana so mulepinga ngejage mukubye twali tumanyi twasobola kutumula so mutange njage mukubye okuba kola kyaso kikola oba yalira mulumu yo muwala tetwagala kubimanya bya myaka 10 mabega Bobi Wine nga muyaga so no Bobi Wine gwe tuyina kati nkoze nga kya myaka 5 ogenda tukanga naye obambi oswadde nakawulireko teri agenda kawuliriza tuyambe bera nakawulireko kubanga buli kimu tukisuubira bye byange Desh nkwagala nnyo taata ngenda mu kisibo bye bisembyeyo okwogera bye Obentu bitugambye ko nti fakawulire tujja kawuliriza sajja bakambwe Desh wakyatuteeka mu byembe tujja kawuliriza sajja bakambwe tugenda kawuliriza naye kayinza omuleka ku musaalaba akaleese lwaki obolooza omusajja ebbanga katisa ebbanga lyajjonkedde Bobi Wine olujjo lwakitaleetanga kyama ekyo ye video gyasoose omukolako si yesoose genda ku peegi ya katisa olabe kuliko video nga ajjonkera Bobi Wine video ku video yandituwaddemu ku kyama okusinga otegeka abantu bwatutegeke kati era temunyiiza. That's what you did. That's what you reap. So kyogenda okufunamu ogenda funa hate kuva mu media ogamba tuyagala kwogera ko simugera ku Bobi Wine mbugamba abawagizi be Bobi Wine ino omuwagizi we gwatuma okwogera ku muntu yenna ozo budda bulina fe Bobi Wine titatutuma wetujja okwambala nti gwe Martha gwa mwesimbyemu ne womukubira essimu tetuzikiza kati ate liya muzika nkubuulireko Katamba naye atatuleke kuba kati Katamba naye ajja kuloga muntu oba mwali mwemanyi oba mwaliko mwenna muntu okkiriza nti oli atuuka n'akuleka that's why engalo tezenkana naye okuwolereza engalo Desh tezenkanankana kyekyazitoza omuntu ajjako bannange naye atuggyeko entondo ze n'omutima omubi okitegeera ekiseera ebisinga ate waliwo omuntu akutama omuntu ne wemuba mwali mwemanyiiko waliwo ekiseera omuntu bwatuuka levo ne zirinya gwe n'osigala wansi ng'olinaku okuba mu tooki gwe lwaki tewayitawo ng'omutima ogwo omulogo ogwo kuba waliwo omuntu gw'addala ng'alimu obulogologo ng'alimu obulogologo Katamba naye ate atuwummuzeeko bannange anaazina takumba bw'oba olina ekyama vaayo kyogere n'olwo lugwe tunabeera ku ekyo buli kaseera n'ofiira ku muntu bw'okkirizangako olw'olumu nti onampiseeko ansinze nga kyo kikuwa eddembe mu mutima nawe Katonda nakukolera ne by'otasuubira naye abantu abamu bagenda ne balowooza nti feriya yaabwe evunaanyizibwa ku muntu omulala yo feriya evunaanyizibwa ku gwe gw'otaakozesa mukisa gwo
naye waliwo ebintu byolabanga nabyo bikutama butami bannange siganye bannaye tuliwo okulipira buli ekijja naye oluusi naffe tuba twagala okuwummulamu kati ebyama olaba n'abatta abantu babeerawo ne balivinga peacefully ebyo tukoowa bannange abantu abamu bayiga okusanyukirangako ku balala nabo kijja kubawa essanyu n'eddembe Wilma, the thing is, the problem with the Ugandans, it is the system, the way they teach us to... Wabula ndikadde amayogero Oluganda naawe tontama. Ompita wanze mpulirize by'oyogera nsuubira obitegeera ng'oyogera Luzungu. Sina n'ekimu kye mpulira bimpitako biyisi bwe bati. Mwima tujja kuvunulira mpuliriza. Nedda Drip ayogera Oluganda alumanyi. There is some statements that I can't make in Luganda. So when I insist on Luzungu on these sensitive issues, that means I don't want a mistake to be caught off guard. So the problem with our system, it is the system of education that has brought us in a way that we should be very secretive, that we should lie to people to be given either good, to be given money, or we should depend on carrying someone's bag to be like on top there. Or if you want to get a job in any other institution, you need to accept to bow down to somebody. You don't have your own way to speak. But Katamba has nothing. Because if Bobby Cool and Chameleon, who started with the Bobby Wine music, they do not have a secret. How sure are you? Katamba, who just joined it to be like carrying his bag, maybe living in his crew, can get a secret before Bobby Wine and Bebe Cool and Chameleon, who started in Kenya? For real, we need to understand it. These boys, they are looking for cheap popularity, which does not take them anywhere. Yet you can become very, very, very popular by your own self, start your own business, start your own, either you can start helping people and become very popular and even become rich, because when you're helping people, other people will give to you. You help them as they are giving to you because you first help yourself before you help the rest. So for real Ugandans, we need to understand something, that we need to stand on our feet, be honest to each other, be faithful, be trustworthy, so that we become what we want to be. Yeah, you're right. You're right, King. Nechirala Katamba banange kambabuulire talina bakiyita batya secrets. Maybe Katamba has his past. Kati yeza ayagala okuleeta wano atulimbise nti alina past ze. Tewakyali kipya kati kye tugenda kuwulira kituukange amatu yakikoze. Ekyamanze njagala okukiwulira zomanyi mune njagala nnyo okuwulira ku byama. Teriyo kyama. Those are threats. Omuntu asobola okwagala okutiisatiisa n'ayagala aleete ebyo wakola mu buto ng'omanyi biswaza, maybe tukola ebintu bingi nga tukula naye nga atiisa. Those are past era abireeta nga threats. I don't think nti alina secret kyogamba nti kino kyama kiri super ng'ekyama. I don't think asobola okukwata ekyama Bobi Wine n'akiteresa MC Cats. I don't think so. Ne wabeera nga tannaba kufuuka what he is right now. Beerawo nga taata wa gundi gwe tunoonya nga ye Bobby nga yakola plastic surgery. Nedda. Teira luye yagamba bakagamba temumanyi Luzungu. Kati gwe nna nze sirumanyi nange. Liam. Photo soldier. Ngawe mutinze. Hi Princess. Hi dear. Omusajja empeke zaamulinnye ekiro ku mutwe. Mwe temwamulaba. Agambye atya? Empeke zaamulinnye. Banaye atusaasire sife twagambye empeke baziwummuze. Atulekemuko. Atugambe bugambe nti yeetaaga buyambi tutandika okumuwaako ku buyambi. Agambye atya? Abituwe kuba naffe ebyamatu byagala abituwe bameka baakajja wano akabagamba bayina ebyama
Kikalvini Kayanja kyavaayo tikirina ebyama lwaki tekibireeta waliwo kino simanyi kyeyita kifaaza biki kyajjambu kirina ebyama lwaki tekibireeta Ashbaga Kato naye yali alina ebyama lwaki tebabireeta obuno obudde bwe balina osuuliramu Kyagulanyi lwaki tebayimuka basiru gamba abaana musango ki okugamba ku baana b'omusajja balekerawo okumuyuzaayiza bano baaliya Bani Katamba baneemumulangira nnyo eddagala oyinza okugamba naye yali eyagalira kati ye lwaki yafubutusa omugambo olw'omuntu atamuliiko Miriam, there is no one who has ever spoken about Katamba's health. He creates when he's poor. So he's called to the State House. Or he's called, he's sent by Bobi Wine's rivals. There is no one who... Let him show us the video when the people are attacking him. No one. That's rubbish. That's the way he's trying to keep clean. Please, we need to go to Bobi Wine. We need to, at least if you don't like Bobi Wine, please give him, put him at rest. And just to say, I don't want to talk about the guy. That's it. Not disrespecting the guy, guys. Bane tuina n'ensonga ez'okwogera This is rubbish. Abalwadde bangi so buli mulwadde anaavangayo kuwaayiriza. He wants to die and say that he's in Nook fans. No, let him die alone. Katamba naye akendeze ku mutima omulogo naye asukka yeeyigiriza okusanyukirako ku balala bannanga omuntu bw'akola ekintu siima bw'olaba akusinze kkiriza nti bannanga kasajja kansinze kasajja kadduse yadde twalyanga nako ekikomando naye kagenze katulese kekwateko bwekwasi kekwateko kabuuze nti wakola otya bino bikalvini Kayanja bimaze ebideyo ne bimwasamira mu mwebuuzeko bwebuuza omusajja mwakola Princess Katamba alina akasajja kanfaananirayo ku kyalo ewaffe akafiira ku muzeeyi wange bannaaye bwe mulabwe nti zangambe ntandika omusondera ku mpekeza HIV anti eyo tetugendayo Princess HIV kyayambula empale buli omu amufuna abazadde abafa balina HIV naye tebasamanga ye buli dateeka HIV mu kamera. If I get my AIDS, I have to deal with it. We didn't send him. Yes. This time, if somebody wants to know how tough people can be, let somebody people have played with Bobi Wine. Full Figures got money from Bobi Wine. Kayanja Birinyanya has got money from Bobi Wine. This is rubbish. This time we are going to be very tough on people. Guys, put Bobi Wine's name at rest. Bajjeye ebyama bye bagamba balina kubyagala babireete. For us, we are not even Baganda people, but we respect the guy. Who are you guys with the silly hearts? We don't. You guys don't respect your fellow brother. Everyone is feeding on Bobi Wine's name and the family. They used to tell us. But they respect the source. They respect the source of income. So, yeah, respect the source of your income. Stop being here spitting rubbish to the guy. The guy, they say this weed ganja. They say this gay guy. They say this what? They say this a gangster. They say he did not go to school. They say this. Why are you guys disrespecting the guy? Did you disrespect basically like that? Baganda people. Did you disrespect basically like that? No, I'm asking you, Maima. Maima, you yourself. Mwima, I got on the serious note. Okay, we understand people change from their past. Na yoso bologeregeranya message ko Bobby. Mwima, let me tell you. I always know that you never support Bobi Wine. But listen to me. That's what I'm telling you when I'm speaking. I own my words. You're not the one saying I own my words. You cannot compare message to Bobi Wine. Excuse me, I own my words. You cannot compare them. This is what I'm saying. I own my words.
you're You not can't allowed to compare tell me them. who to say and what to say. That's not allowed. And it has been done long time ago. What do you mean? Bwechogamba ntino comparing oli kuono. Chogamba Besigye tebamwogereddeko ku faking ambu akolera government yonna alimbalimba. Did they say it's gay? Did they say it's gay? Did they? Oh, they did say that. I'm asking you, Nima, did they say it's gay? And what about gay? Did they say you cannot compare two people. Please, respect deserves everyone. Doesn't mean a father and a bishop is the same. Their name does not matter. What do you mean? What do you mean? Who is Besigye? Tell me, what do you mean? What do you think Besigye has and Bobi Wine doesn't have? What do you think? Both went to school. We need to respect the people, respect the elders. Doesn't matter if I was a drunkard and I become better. We are all the same. Calm down, please. And that's what I'm saying. We are just discussing. Auntie Muima, we are tired of this thing. Every time we speak something, they hide either behind the king or behind the tribalism or they behind what? That is what has been the nuisance. When you say something, elders that do not make a mistake. Who say? Who say? Guys, if you don't wanna respect Bobi Wine, fine, leave him. Let him deal with these issues until he's gone. Then bring your own peaceful leader. Bring your best. Bring your baby. Bring your everything. When the guy is at peace, leave him alone. Support what you want. What has Bobby done to you, Muima, as a person? What has Bobby done to you or to Katamba? And he talked about Dabawagizi, he did not talk about him. Which, let him bring the video. Yesterday he was talking about Bobi Wine. What do you say? Were you on his video? He said that he has secrets to share to the world. That's what I'm saying. Yesterday he was talking about Bobi Wine. Akakane ayogere mpolampola nsobola okuwulira oluzungu akakane wamma princess gamba drip akakane nsobola okufuna point ze. Luima, the thing is, if you spit rubbish about Bobi Wine, I don't feel shit about anything. That's me. Kituufu nange tubanga tuli kunyomya tukakalamuko. Yes, if you are talking to me, please let me own my point. You own your point. Okay. But please never think that Bobi Wine can be equivalent to nonsense in any idiot. We tolerated nonsense for 5 good years. 5. When we were tolerating the nonsense. Drip, will you calm down? Ojja kulowoozesa abantu nti nina ekibi kye njogedde ku Bobi Wine. Oyagala kumpalanya abantu. No, me, I'm telling you, some statements of yours, they are against my leader. Please. Like which statements? Point them out. Right now, you have said that some people, when they speak about our weakness, complain that we don't support Bobi Wine. Which weakness has Bobi Wine done to the people? Has Bobi Wine killed who? Did I say Bobi Wine or I said the supporters? Until listen, there's no support. Did I say Bobi Wine or I said the supporters? Right. It's not. Did I say Bobi Wine or I said the supporters? Thank you. Every supporter has a right, her or his. Bobi Wine did not call us to support. Kakati toyogera mbu simanyi ogambye simanyi oli against my support my whatever. Njogedde Bobi Wine ngambye bawagizi. Luima, when you talk about the fan, even one fan of Bobi Wine, you have me. Drip, we mutajje mu mbeera ya kukibi kukifuula kukyogerako nga bwe kiri nze togenda kuntisatisa ebyo byakyana kitofu. For us, you speak about Bobi Wine, we have no sense. That's it. We have never abused anybody. We have never abused anybody who has never attacked Bobi Wine. There is no Chama. What is Chama? What if Chama kyalina kirungi gyali? There is no nonsense Chama.
Which year did the Katamba? Sorry, yakyogeredde mukitegeeza si kirungi kuba yakyogeredde mu bulumi naye twagala akyogere. Let him say it now. Tachirina atiisa. Was he the first person in the city? Was he the first person in the city? Was he Kabaya? What about Kabaya? Who was next to Bobby Wine? Drip Kakana. Nubian Lee, the man next to him. Zembagambye ekintu kimu Katamba yatuuka emyaka egironga namwe mumulaba akuze. Let him die alone. We didn't send him for AIDS. Kati nembagamba Katamba mumwesonyiwe temuwulira tunaafiira ku ekyo wamma mufayini. Wamma nze wenda saamuwadde na tayimu nze namutadde nze nkimanyi. Katamba yatuuka mu myaka egironga. Naye Drip ali wanandeekanya ndi mulwadde Drip kiki. Drip basi Katamba empeke ennaku zino bazisalako. How many years you guys respect the guy? How many years? The guy has been quiet for 5 good years. He doesn't even send us to talk about it. Oba tosobola kukkakana n'oyogera ng'omuntu ali mu discussion mukwano nze ogenda kunnenerera kakkana. But you have to remove me.